Mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero omuliro ogutannategeerekeka kwe guvudde gukutte ekisulo ky'abayizi ku ssomero Lwamatovu Muslim SS e Katende era ebintu bya bukadde bisaanyeewo. Kitegeerekese nti omuliro ogukwatidde ekisulo kino abayizi basangiddwa mu bibiina nga basoma ekiro kyokka abalala baasangiddwa mu muzikiti. Okusinziira ku musomesa ku ssomero lino yalabidde awo ng'omuliro gufuluma mu kisulo ky'abayizi kyokka kyabadde kisibe n'ekkufulu. Fire brigade yazze nezikiriza omuliro ogwo naye yazze nga ekizime kimaze okukola yaluddeyo ensonga baatuwadde nti babadde mu jamu yabakutte ekyengera naye alhamdulillah kyebasanzeewo basanze nga kimaze obusubi bonna bumaze okugwamu naye ne bagezaako okuzigiriza. Ono agamba nti baanoonyeza ekisumuluzo okutaasa ebimu ku bintu kyokka tekyasobose olw'okubula eyabadde alina ekisumuluzo. Kati awo ekyaddiridde kulaba nti ebisulo ebyabadde tebinnasibwa kugendayo kulaba oba waliyo omulizi oba tewali. Ekyomukisa omulungi twasanze temuli bayizi mu bisulo ebibiri ebyabadde biddirira awo. Omukulu w'essomero lino Abubeka Sserunjogi agamba nti amawulire g'omuliro guno yagafunye akatuuka mu katawuni k'e Nakirebe bw'atyo n'addukira ku poliisi okufuna obuyambi. Era nagenze okutuuka nga omuliro guli mu kutata. Baana bagezezzaako n'ababaddewo fire extinguishers twabadde nazo ku ssomero ne tugezaako naye omuliro gwadde mungi nga tekukyayinza kugusobola. Ategeezezza nti n'okutuusa kati bakyasobeddwa kiki ekyaviiriddeko omuliro guno ogwasanyizzaawo ebintu ku ssomero. Nti wayinza okubaawo omuntu ow'omutima ogutali mulungi kubanga ababaddewo n'entandikwa ya batandikidde okumpi n'eddirisa kirabika nti yaleese muleete. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'Empigi Majid Kalimu agamba nti baasitukiddemu oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'omuliro guno era bakwataganye n'abazinyamooto okubaako ebintu by'essomero bye bataasa. Ne bakubira ne Fire and Rescue Services Brigade naye yagezezzaako okutuuka mu budde naye yagenza okutuuka ekisulo omuliro gwabadde mungi kyabadde kyamaze dde okujja. Ono era asabye ab'amasomero okwongera okuteeka obukuumi ku masomero kiyambeko okulondoola abakozi b'ebikolobero abatuusa obulabe ku masomero. Bananyini masomero ate wonna essomero actually oba olina essomero wonna muteekemu security cameras. Mu kiseera kino abazira kisa nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa Mpigi Teddy Nambooze batandise okudduukira essomero n'emifaliso abayizi kwe banaatandikira era asuubizza okutwala ensonga eno mu minisitule y'ebigwa tebiraze okulaba engeri gye bayinza okudduukirirwa. Twabeddwa mitubeddawo n'ebisoboka okuba nga bikolebwako ate kano akatono Ssebuhaaji olw'okuba nti ebintu byonna byasirise. Joseph Seruwoza ne Irene Mirembe, BBS Telefayina.